Kumanya nti omuntu oba wamwagala nnyo ate omukyawagana ate ebiseera ebisinga kukyawa nnyo. Mweyagala nnyo. Yanjagala nnyo ebyaddala nga simuyinamu na kubuusabuusa. Yakwagala nnyo. Ya. Yanneesiga nnyo bambi ndowooza ate bambi ne mu disappointinga. Si bambi ne mu disappointinga. Ne mu disappointinga ekitali kirungi. Sigamba nti kyenyumirwa. What were your plans nga mukyala muli ba young couple? Plan bikibe mwali mugezaako ko? Plan yaffe yali nti male okusoma ate ntandikira obulamu ye nga ajjukira wayya wakola biki era nga omanyi just ng'ayagala okubeera muyimbi kiseegeza gwe yali akuwadde na bwa manager. Ate awo kati yali tali mu byakuyimba. Yali anabitandikako yadde. Ebyokuyimba agenda bitandika nga mutu teri ku monster nga we nagambye. Najja akulaajanirako ko. Awo tewera betukobi. Kale it is like this. We yafulumiza kayimba ako. Sijukira mwaka naye we yafulumiza kayimba ako. Tugamba twalinga nga we gamye twalinga twogera. Twalinga abaali bagenda nga enkolagana ekola ki? Etereramu. Yakwera kibulamu. So sigamba nti akayimba yali akayimbira nze naye just mu biseera by'akayimba. It was a time nga connection ya muninga ngegendeddawo. Okisegeera. Yeah, kyokola anti nkagala nnyo. Kisegeeza you guys mwali muninga nga batandise okuddawo, mutandise okuddamu okunyumya. Enkolagana etandise okubeera ennungi. Etandise okuddamu okubeera ennungi. Kisegeera so twamala ebbanga nga mwegayirira, you know. But time yatuuka nangamba omanyi ngenda. Ngenda. Era we yavaawo yadda wa dadi we n'abeerako eyo. Era sitiiro ye n'amasuba n'abeerako eyo. Bwe yagenda yakukomekkereza bigambo ki ng'agenda? Ekigambo kye nkugambye kyekyo nti yangamba sigala ne Irene ne bebi wammwe. Ono wange mwesonyiwe. Ekitegeera mwerabire. Naye ate yasooka kituukirizaawo kaseera ako kennyini because we yagenda ewaka yavangayo n'agenda ku mirimu n'akola naye nga nzija ewaka nenkola ki? Olaba omwana. Nendaba omwana era nga taata n'ababeerawo awaka awo mama w'omuto alinga step mother ng'amugamba nti you know muno yabadde ku wano n'alaba ku mwana. That is for how long? How long ngamba bbanga ly'omwana? Omwana mwawukana wa bbanga ki? Awo omwana twayawukana ng'agenda myaka 2. Myaka 2. Kakati ekyokugendanga n'omulaba n'okikolera okumala bbanga ki? Ekyo nakikolera okumala emyezi tegyali. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel, let's explore. Official josinzira okubanga atotulaba wabera kubanga ato subscribinze buli yonna josinzira n'ofuna notification nga buli wofuna notification oddukirawo okusobola okubeera nga ate olaba ebigenda mu maaso. Thank you so much. Kwanza episode leero nako olwaleero as usual tubeera ne uploads zaffe ze tukola wano okusobola okuba nga tulaba ebitambula. Era ng'olunaku olwalino na big man ki ekiriwo? Andikirya nnyo. Bigenda bijja mukama wange. Sigamba ki ekiriwo?
andi steady nnyo nze sina tabu. Eno style yo ya nyambala. Njagala nnyo ku ovulo. Kuva dda nga ndi muntu wa ovulo. Waliwo ovulo. Esebo. Kati zino ze z'abagundi bazita batya? Zino. Aba Mexican. Nga tobagita bize nateete. Bagita bize nateete. What inspires ennyambala yo? Ennyambala yange kuva dda nga bwe nkunyonyodde. Kuva dda nga nyumirwa nnyo ovulo cause ziri simple. Ate obeera smart. So ovulo tugambe mu week ojambalako mirundi emeka? Buli lunaku nzambala lwakuba nti zanjawulo gwe olaba nti zifaanagana ninga tezanjawulo. Nagula nnyingi ziri eyo just zonna zifaanagana. Ekyo wakitandika ddi? Kuva dda. Kuva dda ng'oli wa ovulo? Kuva dda nga ndi wa ovulo. N'abakusimye bakusimiddemu ovulo? Era bazaagala nnyo. Ekirenzi ky'ovulo? Ovulo. Nina bize nateete yeno yennyambala ye fashionista mu ngeri efaanaganako bwetyo oli muyimbi. Esebo. Wakola wayimbawo ku luyimba lwa Yeeyita Mulokole ne balugjayo ng'olubbye. Oluyimba saalubba. Walukola ki? Oluyimba just waliwo obutategeeragana ekidongo ekyo kitwakozesa. Kyali kyakolebwa producer gwe bayita Kerry mu 2019. Akali Spice ne manager we ne bagakwa engoma mu 2021. So ne bagikozesa. Okitegeera? Kali nze juzi wano we nagenda mu studio eyo. Ningamba Kerry kino ekigoma nga kyakabi nangamba munaye bakikozesa baani ne research bawa. Konze nze kimpe nkikozese. So we nakikozesa Spice na claiminga na wandikira YouTube ejero oluyimba. Naye ekirungi ennyo nze YouTube nateekayo appeal ne bansaba data owolo oluyimba ow'engoma ddiwe bagikolera ne mu submittinga engoma bagikola 2019 ate bo nga bagikozesa 2021. Ne baluzaayo limbalo? Ate tebalugjayo baali bampadde zito nnaku 7 naye tebalugjayo. Okay. Nina bize nateete yeggaya ali mu mawulire essaawa zino alina bingi ebitrendinga ku ye tugenda kuba tunyumyamu. First of all nseetegeere who is bize nateete. Bize nateete abadde luddawa. Bize nateete lwaki tumulaba kati wano tumulabira. Kiki wandyagadde nkubuuzeyo ekirala? Byonna bimbuuze byowulira bikuli ku mutima. Okay. Answer zonna zirina. Olina answer. Kale tulina bize nateete twegatteko ate mu mboozi tugenda kudda wali gye tugenda okuba nga tunyumyamuko okulaba ebitambula naye omubiri gwegwo ositulamuko. Ate ndo munaye ekyewuunyisa sistula byuma. Okola ki? Sistula byuma nze waliwo just from emmere ebirungo bye nteeka mu mmere like emmere gye ndyanga nsetinzemu ebirungo so yenkozesa omubiri. Sistula byuma. Sistula byuma. Singa ali nsitula ebyuma ate nandibadde munene nnyo nga singako wana ate sikyagala. Nandibadde kanyama nnyo. Ebyuma n'emmere ki ekisinga obulungi? Ambagamba nti bw'oba ositula byuma omubiri gubeera nakyo bw'ova ku mmere nga guyiika. Nze sigamba mmere ya bulijjo nti ngamba ebyo supplements ezigattamu ezikola omubiri. Era si supplements. Just ogenda kozesa biri birungo nza byetabulira bya bulijjo biri nakyo. Okay. Ya byebinkolera omubiri sikozesa supplements. Kale tugenda tusettingamu katono nnyo ate tubenga tutandika emboozi yaffe ne busy enateete. Why busy enateete? Esebo. Katono nnyo. Webale kubanga totwegaseeko olunaku olwaleero yonna gy'osinzira okuba nga totulaba. Nina bize nateete wano. Gwe tugenda okuba nga tunyumyamu naye emboozi ye. Ebitambula mu bulamu bwe n'ebitambula mu mawulire n'ebyayagala okubeera mu bulamu byonna tujja bizingiramu. Osanga by the end of this interview ojja kuba nga okyasobola okuba nga olina perception entuufu ku bizi enateete. Ogamba otya? Ndi bulungi mukama wange. Ogamba otya Seimo? Bizi enateete tatu wagyekubadde eyo? Eno tatu nagyekuba mwaka ndowooza guwedde. Mwaka guwedde. Gwedde. Sinkadde nnyo. Omaze ebbanga ki nga gwe bizi enateete? Kuva dda nga nze bizi enateete. Why bizi enateete? Because nva nateete. Oliwe nateete? Nazalibwa nateete, nakulya nateete, nafiira nateete, nazuukira nateete. Okay. Yeah. Oliwe nateete? Nateete. Nateete wa nateete munene? Akazina ka bizi mukalaba? Omuwulira? Kale naye osobola okuteekayo nze n'omutereeza. Abadde ogamba? Nateete bye nakulira nateete ku mabiito. Wagenda okumpa emboozi y'amabiito. Aha. Mpulidde bingi ku mabiito. Nateete ku mabiito. Aha. We wakulira. Okay. So kitegeeza we wali
gitwalibadde ng'ennyumba yammwe wewaka. Wali waka. Waka ye street yaffe, you know, when we twakulira. Okay. Mabiyita abantu bakimanyi babamanyiko bano baana. Abeeyiringula. Era kulika abana abakozi. Abatunda maduuka biki. Abaana bo ku mabiyita. Oli oyogera ku mabiyita ayogera amanya ekintu ekimu ba anti. Naye ate si be baliwo bokka. Waliwo ne business endala, waliwo zi hardware, waliwo amalwa edwali ka clinic, pharmacy biki. So business nyingi eziri awo. Naye nga nze gwosoose okukiwulirako nga bw'omugamba nti mbeeranga ku mabiyito yasooka kuddukira ku baana abo. Era abasinga bwe balowooza. Yeah. Naye nga bingi ebikolebwawo. Ate ndowooza n'ababikola n'abakazi ababayira awo abakola ebyo wewe tebabikola by choice, tekuba kwagala naye just mbeera yansi. Ati nze obintu ekibeera kinnumya omutwe. Kati aba abajja ne bakolera awo baba baawo. Abajja ne bakolera awo. Abakyala abo sandyagadde boogerako nnyo because bambi nabo bali mu kweyiya aba single mothers, you know. Ano waliwo ekibuuzo oli kyabuuza nti kati oyita mu kifo awo siwe wali bakyala bakola emirimu egyo. Tosobola kati ogamba okwetunda. Kakati tosobola kwetundira wano ng'obeera wali. Omuntu eyetundira wano alaba aveeri nga mu Ndeeba oba okitegeera. Kana ate ayetundira mu Ndeeba ate aba avanga tugambe oba Makindi. Sikyeza teri mukisa gwa kulaba gwe walabyeko kiro. Kati kiringa omubbi, teri omubbi omugezi tabba we bamuzaala. Kifaanana bannaye nono n'okkuba omwana w'omutuuze gw'omanyi. Nakyo kirina engeri ekigiramu mugendo ya mama waabwe abakolimira. Simwe mwatu mutabani babba. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga. Bigenda bitya? Bigenda bulungi nnyo just nsonga ntonotono ezintawaanya. So okuleka bino bye tubadde tulaba emabegako awo. Busy ng'omuntu ali fine. Busy nate teyali fine ng'omuntu. Omukyala ali atya? Omukyala aliwa? Busy emyaka gyo bakyabuuza ekibuuzo emyaka gye nina. Omweze n'envi tinti oba? Ono ti. Nena kyonna olaba n'oyo ntuusa omubuuza. Omukyala nga ziba zifaanana bulungi ate. Olaba n'oyo ntuusa omubuuza omukyala ali ate gwe busy. Nze ndi fine. Gwenga gwe. Omukyala taliyo. Kovudde ewaka ne bwejja ennyumba tolina kyoleseeyo. Okuggyako obulo bwange buyinza okunnuma. Ewaka singa bagamba nti omuliro gukutte mu nnyumba n'ofuna akutaasiza ovulo toyina kirala. Naye nga anyway kuba kusaaga of course era omuntu obeera n'ebintu ebyamakulu mu nnyumba oba okitegeera. Kale gamba nti busy ojjayo obuloze yaba awedde. Era nazo sizireka. Okay. What inspired you about this ovulo? Ntegeeza kujagala nnyo abantu nga tunagenda mu eri emboozi ennene basooka bategeere busy ayogera kubanga people judge nga basinziira ku events. Yemba ntegeera. Ki inspiring okubeera ovulo? Okay, ovulo eno eki-inspiring nti mbeera mpulira nga ndi free. Oba ntifuna nga wonayambala olugoye nti waliwo olugoye lwoyambala n'onyuma naye nga toli free. Ate ne wabaawo luli n'oyambala n'onyuma n'obeera ng'oli free. So kati mba mpulira nga ndi free nnyo. Buli lw'oyambala ovulo yo. Ate ekirala sagala nnyo okufaanana muntu. Yali ekuvumizzaako? Era babayo abatazaagala. Naye nze kasita mba nga njagala. Kiba kimala. Abalala be balowooza ku kyoyagala. Makyala n'ogamba nti ngenda kwambala sikaati kiri nti ogyagala. Eby'abalala be balowooza tebikwatako. Kyoyagala kye kisinga obukulu. Kye njagala kye kisinga obukulu. Okay. Yes, sir. Now, busy. Yes, sir. Okulidde nateete. Yes, sir. Omuziki ogutandika ddi? Omuziki mutandise oguli serious last year. Otandika ddi okulowooza nti osobola okuyimba? Si kulowooza kuva dda nga nsobola. Naye byonna bye tukola bitandikira mu kulowooza kirowoozo. Ndowooza kuva mu ssomero. Nti I think nange kisobola. Kuva mu ssomero. Era neba begako awo mbadde mpandiika ennyimba, you know? Nga n'abayimbi bangi mpandikidde ennyimba wano eno okuva last year. Olwo bayimbi kyabo boogamba nti bwe yayimbanga nange nga ngamba nange ensolo yimba ebyo. Wano mu Uganda? Si kuyimba bibye nti kumwegomba nti kuyimba bibye. Naye just kumuyigirako bingi. Of course his excellence Bobi Wine. Mubanda akuyimbira bulungi?
kayimba kyawo nze Caroline namusanga ndeeba no obimba bungi ate nga obudde ne kwekyo embeera ze bulijjo nfunamu inspiration nyingi bingi by'omuyigirako okola ennyo singa Katonda baakusaasidde naye tuyinza okusaangako mu by'obukulembeze mu ovulo sagala bya politics naye nga politics omulimu gwange ngenda nengukola gwakulonda era nja genda ngukola nja genda nonde naye nga bino nti kwesimbawo nedda otandika ddi ebyabakazi ebyabakazi bita okwonooneka okwana okukwana ate tikuba kwonooneka omuwala asooka oba oyinoonese watandika okwana ku myaka emeka bizi natandika ekituufu nga sinaba kuweza myaka 18 gemaze ekibuuzo kyange ekyo yonooneka ddi kiba kikola mba nyonoonese nayonooneka sinabaweza 18 kale naye nga nze mba sikulabanga kwonooneka omuwala gwe wasooka okukwana okyamujjukira yamujjukira bulungi mwogera twogera sometimes era kuba nti right now tetuli mu mbeera nungi eryawo olw'obuvuyovuyo obaddewo you mean Nakano agiye first cut wo of course bekiri ebiseera ebisinga bwala betusooka nabo baba either ba neighbor tuba tusomye nabo tuba tusaba nabo what else kubisatu ebya mugwawa twabeerako ffenna awamu ku nnyumba zezimu nga mupangisa wamu nze nali sipangisa ate nali nkyasoma kintu kyegambye nga sinabaweza 18 so nze nali nkyasoma naye nga ye munnange oyo ng'ali mu vaaka ya 6 busy ng'oli mu kirasi kyolwo kirasi nja gyesirikira olw'ensonga sagala abantu bamujajinge kiyinza ogenda mu myaka anti awo abantu bamanyi ate gundi awo tuveewo confidence ogijjawa confidence najijja kubanga sebo omuwala akusingako okugula tali pika confidence najijja kuyo olw'ensonga muntu ali easy bwobanga omuli close easy yanguwa abaana nga tebannakasalamu muntu ali social social makes sense muntu w'abantu nti siye muntu eyewulira ennyo smilinga nnyo nga twogera bwe twali tubeera twegreetingangako mu bulungi so ne tutandikirawo okwana okusooka tekutera kubeera kwangu era tebiba byangu where do you get the confidence oba wawandika bbaluwa sometimes n'omuwala naye akuwa confidence nti bw'ogendayo n'omubuuzaako n'addamu okitegeera nayitawo naye n'akubuuzaako n'oddamu okitegeera n'akubuuza okawali watya biki okitegeera ng'emboozi efulowinga so omuntu bw'ati aba akuwa confidence ate akusinga oli yematira nga temwogera akuyitako naawe n'omuyitako abatakuwa confidence otegeera diri kale relationship kirabika kati kiwala naye bakkirize simamu ali mukyalimu egundi yanja kuwa reply ku Friday era twabibeeramu ebyo twabiyitamu omanya dindi kati banzikiriza nti nagamba nja kubuulira jukira yali ansingako naye oli okyasoma biki tonatandika ovulozo awo nga ovulira nzambala mubiri nga mulimukko obanga oli gundi nali kasajja katono naye nga ndi era nga tukwatagana kale nga tuli ba friends then ne tukiteeka ku level endala mutandika officially mutandika okwedatinga ebya ddala of course relationship tuzibeeramu naye si buli relationship gye tubeeramu nti eva ku mutendera ogumu okudda ku mutendera omulala mwagitwala ku mutendera mulala oba mwana ye yabatwala ku mutendera omulala twagitwala ku mutendera omulala nti tuve mu by'okubeera friends then tweyongeremuko eryo nga tuli ku bbanga tutumya bbanga ki awo ebbanga nga ligenze nga myezi ndowooza okuva we nagende namasuba eyo yalinga myezi kakati omukwano ogwa mu mukwano olw'okusoma kukomyewa nasigala nsoma naye gwe student omumanya jjanga kuse ng'ova kusomero n'ogera n'okutaata n'odda n'osoma bizimu okusoma nga kwabanguyira ffe twasomanga tusero bisanga nga gwe by'olimu nasigala nsoma okusoma gwe gwali omulamu omukulu egwantwali namasuba
Namasolo ye wali essomero. Yawe wali essomero. Essomero kindi manyi. Balita Glory naye Glory High. Naye ng'ogyeko nti wali essomero ate waliyo ne anko wange. So yali nga nannyini nnyumba ezo twalinga tubeera so nga kijja kuba kinzibu wali ate okuva eni nateeti. Oba okitegeera. Ogenda eri ku Glory. Ate nga ne anko yali mukambwe mu nkati ng'ate nina edda lwawo nze yina ngamba genda eri wa anko wo. Kati Mademoiselle olwo mulese nateete musisinkanirawa. Eno gye ngenda eno Namasuba gye musanga si we nateete. Tomusanga nateete omusanga Namasuba. Gwe baataasa eddalo nateete. Ate awoogwi wa mulaavu Namasuba. Namasuba. Katukyongereyo. Kiki ekyabalowoozesa nti musobola okwongerayo mukwano gwammwe? Well, ekyatuleetera okulowooza nti tusobola olemezaamu ng'enjogera weeri ennaku zino. Baby we yajja, you know, that time nga Winnie afunye olubuto, you know, tugamba naye like tusobola okikwasaganya tugezeeko okitegeera nakkiriza nange nenzikiriza so ne tugezaako kye twasobola. So njagala kudda ku post yo eyajjo. Mubadde wamu you a young couple osoma omukyala afunye olubuto. Bwazaala osigala ye Namasuba obodde nateete. Yazaala nasigala Namasuba. Okay. Ng'ebintu omwana wajja mwali mu mbeera ki? Embeera omwana okujja jjukira anko twali tetuyinza bimukweka. Okitegeera so nga alina okumanya. Naye nga ab'ewakati balina kola ki? Kumanya. So ne tusigala mu mbeera eyo nga jjukira baalinga basula bo mu ruumu eyaabwe. So anko n'agamba you know takyasobola kumanaginga kusula eri ne banne. Okitegeera eri gye bali bapangisa ruumu zaalinga nnyingi. Amakati you know mubeere mwenna yasooka kuŋŋamba nzire mu nnyumba ennene mwembanga nsula you know. Naye liita n'agamba then tusulenga ffe tubeerenga ffenna. So ne tubeera ffenna mu mbeera nga yakweyiiya nga anko yalinga atuwa support. Nga yalinga atuwa support because time yatuuka nga Winnie emirimu gy'akola yalinga takyasobola gikola. Gya karaoke you know nga takyasobola bikola ebyo. So nga alina bivaamu. Kati nga gwalina okulabirira. Awo anko twamuyizaayo ku ssente naye. Then tandika mobile money business you know n'afuna ne later n'afuna n'obuli mulimu obulala awo. Obulamu ne butambula. Ebintu byali bitambula. Byali bitambula. Obulamu butambula. Kakati ekibaawula wakihintinzeeko ng'oli ku Facebook. Ki ekyasinga okugatta n'emikwano gya Winnie? Mukwano gwa Winnie. Irene yali ndowooza tugambe kale nga muntu yakwagala dda. Oba kitinga wonasanga group y'abawala nti bali basatu. Seimu n'okwanako omu. N'akwagala fine. Naye ng'ate ku bo ali kubaddeko abadde asinga. Ki ekikulowoozesa nti yali yakwagala dda? Ye kennyini yaleeta ekirowoozo ekyo ekyaffe. You know, nga omanyira abawala. Olunaku lwe mwesobyako olujjukira bulungi era olwejjusa ne Irene olwabaleetera okwawukana ne Winnie. Okulujjukira kyandibadde awo nnyinza okuba sijjukira nti lunaku bweruti oba bweruti but okukyejjusa era nnyinza okyejjusa naye ate kyavaamu omwana kati ate mbanga ejjusa omwana. Tosobola kwejjusa mwana. Olunaku the holidays lwali luteeketeeke omanyi abantu lwakwati abantu tunenya bannaffe naye omukwano omuteeketeeke ogwajjanga onsange ssaawa 4 waliwo ogwa oyita ku munno n'oyita ku munno mugenda okujjikala kyali kiteeketeeke. Ne Irene tekyali kiteeketeeke. Kyajja kitya? Tugambe nga omuzungu agita affair. Okitegeera n'omuntu ne mulowooza nti maybe kya once. Okitegeera then nekivaamu. So kitegeeza nti nno waliwo process y'okugezaako okwekwanakwana oba mwali just mwekulwakingako bwekulwakinze? Tewaliwo nti twekwanye nti njagala Winnie then ate at the same time njagala tekyaliwo. Just kubeera okusaagirira. Bwe kityo ne biva mu mwana. Ogenda okwekanga nga tokyalina kyakkola. Nga tewakyali kyakkola. Winnie akitegeera atya? Olubuto tosobola ddu kweka. Olubuto lubeerako stamp. Tosobola ddu kweka. Yatuuka
time ate jukira bali ba mukwano. So abawala bo bamanya nti gundi ono ali lubuto kitegeera lubuto olwo naye lwani ekitegeera teyasooka mugambirawo but later yamala n'akitegeera kitegeera yamala n'akitegeera kuba Irene yali tasobola kuvaawo waka kitegeera nti olwokuba agenda awalala olwokuba akweka Winnie olubuto anti kati alagyewa mukazi watu naye yali akyabeeraawo n'okumusaasira omusaasidde omusaasira because baalinga bapangisa nga babeeramu basatu nga baba bapangisa baali ba roommate abali ba roommate okitegeera kakati agenda rumu wagigatta kanyo okusatu akulema atya okusatu tebo twali nnyo bakyali kakati nga agendewo mukazi watu omukisa naye era yali alina kubeeraawo naye ate ekyo kijja luvannyuma agenda okufuna olubuto nga Destiny amaze okuzaalibwa Destiny muwala waffe mu process y'amawulire kambuuze Irene wamanya nti naali lubuto of course ababiri mwalina okukola ki okwogera mwatuuka ku ki Irene ye yali clear ndi lubuto Winnie gwe yagala okitegeera naye nze ngenda kuzaala baby okitegeera ngenda muzaala ate simujjaamu that is ye talk kwe kwogera ko ne Irene nga ne Winnie tannamanya Winnie bw'amanya Winnie wamanya ngamba nti alujemu either alujemu nsigale naye ne Destiny oba si ekyo wagana lujjamu yagenda yali stand ye era paka kati ndowooza yagituukiriza kaŋŋambe nga we yali akyagala because oli teyalujjamu osegera oli teyalujjamu yalusigazaamu era omwana namuzaala omwana gyali muto wa Destiny omwana gyali then kati ye n'atuukiriza kiri eri ntolidda mu kulaba kwani ku Destiny olunaku Winnie lwagenda olujjukira olunaku n'ebyaliwo nzijukira ebimu ku byaliwo biki by'otasobola kwerabira ku lunaku olwo twamala ebbanga nga mwegayirira neetonda nga omanya abakazi agamba nti nze nno okusonyiwa nakola eki nakusonyi okitegeera naye ntambulamu bwe oyagala nze nsigale wano akole ekyo mukole ekyo ne Irene okitegeera kugamba nga alaganga nti yes kale kyabaddewo kusonyiye naye sooka okole kino eno kakati era kubanga atasonyiye okitegeera so twamala ebbanga nga mwegayirira but time yatuuka nangamba omanyi ngenda era we yavaawo yadda wa dadi we n'abeerako eyo era sitiirwe ye n'amasuba n'abeerako eyo bwe yagenda yakukomekkereza bigambo ki ng'agenda ekigambo kyenkugambye kyekyo nti yangamba sigala ne Irene ne bebi wammwe ono wange mwesonyiwe okitegeera mwerabire naye ate teyasooka kituukirizaawo kaseera ako kennyini because we yagenda ewaka yavangayo n'agenda ku mirimu n'akola naye nga nzija ewaka nenkola ki olaba omwana nendaba omwana era nga taata n'ababeerawo awaka awo mama w'omuto alinga step mother ng'amugamba nti muno yabadde ku wano n'alaba ku mwana that is for how long how long ngamba bbanga ly'omwana omwana mwawukana wa bbanga ki awo omwana twayawukana ng'agenda myaka ebiri kakati ekyokugendanga n'omulaba n'okikolera okumala bbanga ki ekyo nakikolera okumala emyezi tegyali wayitawo ebbanga naye nga I don't think gwawera omwaka bitandika because omwaka tegwabeera olw'ensonga nti myezi mitono naye yafuna ssente n'atandika okukola ki okwepangisiriza nga ye wali waka n'avaawo ewataata n'atandika okwepangisiriza nga ki nga ye awatali wali we twabeeranga naye era still within Namaswa so awo bitandika okukyukiramu si we bitandikira okukyukira ddala era n'eyo yonna gye yagenda opangisa wagendayo gye yagenda nagendangayo what was the relationship oba what was the discussion ng'otuuse omwana wo wuuno muli mutya mwanyumyanga ku biki ebyasinga ng'obbagattawo mu kaseera bwe mwasinkanira nga munyumyamu era nga omanyi omukyala eyanyiiga
aba kugamba bugamba okusonsomola kati mutuuseewa ne mukyalawo obugambo bwe butyo kali wali olowooza mutuuseewa ng'omusajja oba olina kubeera mukakamu oba olina kukakkana n'otamuddamu kati ate onomugamba mbu tuli fayini tukola ki oba okitegeera so nga bwakunyigale n'omwana n'amukuwa n'omulaba awo ng'amumpa naye ng'era si musanyufu nnyo ekiri awo nga si musanyufu nnyo ekiri awo nti embeera yange wakati wange naye nti nongoofu bitandikirawo okukyuka okubeera nga tukyalaba kukyukira ddala bitandika nga management emu gyalimu emusayininze awo ng'aleese olimba katonotono that is 2000 around 16 around there actually ne ku katonotono ndowooza yali akyali mu asama ukulu paka ku musawo omanya ddi nti nno baby mama akikubye ekyokuyimba kyo kyali tekineewuunyisa okitegeera because nze yamuintroducinga ku Monster Studio Monster eyo ya nanyini wayo Ron Banton like namuyinako Luganda so nimugamba lwaki genda yokolinga ki obakinga abayimbi biki n'atandikirayo olugendo lwa music so genda mu Coca-Cola wona biki byali ngambiyinako ngambimanyiko maze okukyankalana nga tumaze okukyankalana okitegeera naye nga muwishinga wele then kati agenda bamala omusayininga aleta katonotono konze nga feeling happy for her okitegeera nga feeling happy for kanga era nga kali nga nenjogera wakati wange si nungi ninga ate simbi nnyo okuva ndoweza ku musawo biki ebikyuka ebyali biriwo era bitandika bityo okugenda Destiny okubulirako ddala yali akwata ng'essimu nga takyakwata okitegeera yali ngaddamu messages nga takyakola ki takyaddamu awo tuli banna tagale gye tulina awo omwana ali mu gundi kyawo mu size kyawo omwana awo ojjukira batwamuza 2011 okay 2016 ali myaka nga 5 yawe watyawo atandise okusoma sokodde wali takyakwata takyakwata n'amasimu yakyusaako awo yalina amakadde n'agavaako kali n'atandika bino nti okumulaba ate olina kuyita mu maneja we nze tadawo omwana we nti alina kuyita mu maneja lwaki kyakkalubiriza ekyo oba bonna era nga obusungu buli bukyaliwo nga begambye mabega ate era nga ndowooza osobola omu understanding nga nsobola omu understanding nga manyi maybe oba one day one time anaakola ki management wagiyitamu management ebiseera ebyo saagicontactinga okitegeera okwogerako ne management ye nakikola ndowooza next running ngenda ku Swans nindaba abakulu baayo nimba nnyonnyolamu nti biki bwekiti bagamba munaye ensonga z'omwana ezizo ne mama w'omwana ffe tezikola ki tezitukwatako kiwulira bw'oba nga mwagala okugonjoola ensonga zammwe muzigonjoole outside management ye katono nnyo bwe tukomawo kyenjagala okumanya omwana yali awezezza emyaka 5 yali atandise okusoma right katumala okukola ku sente katono Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0753-3M9-4 oba 0705-4M7-993 tufuna ku WhatsApp +762-382-388-59 Company eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo olina ebizigo ebyakwokya olina mbalabe weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka ebizigo byaffe bya
bya butonde n'akawawo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere osobola okusasula ng'oyita ku paypal apple pay google pay credit oba debit card western union moneygram oba okuyita mu bank gw'ali e bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu my hive shopping mall vienna austria ali e uganda genda ku care center coach mall kampala ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala tukubireko oba tufune ku whatsapp ku 0778 weekwata ebizigo ebya wildlife millions eu era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti tukomyewo okyagenda maaso okutulaba wano kusayima official era okubanga ate otwegaseeko kale kakati nga bwakate kutegeeza ku banafa ba wildlife million eu bayina ka pure feminine wash. It is a product of Made Flower. Genda ku internet berenga atoba searchingako feminine wash product of Made Flower bakutegeeza nti no omukyala bakuyambako kano mu bitundu byo byekyama kakuuma ebbugumu lyo. Wali abantu nga oba ojiminga mwabagala nnyo okujiminga naye bw'ojiminga for a long time otandika okutabuka kano kajja kukipinga ng'oli cool ng'owunya bulungi. Abamu olugendo okutravelinga sizo kajja kubanga kakuyambako abamu mu butambula ebbanga ddene otandika okutabuka kajja kuyambako. Then infections eza buli kika kajja kuyambako. Ebbugumu mwewala okukosa sabbuuni nga mweyonja abakyala kajja kakuyambako. Kale banafe aba Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge gende kasubi ku bitaala nga gende nansana ojjo kubasanga bw'ogula mu bungi bakutikkira ebintu ebyo ate era n'ekirala ekikulu bagamba nti osotekayo sente zo mpola mpola ate n'omaliriza n'onona ebintu byo. Kale kakati banafe aba SMP Tours and Travel bagamba nti nno bagenda kubanga ate bakutambuza okutwala mu mawanga ga Bulaaya. Bagamba nti gwayagala okugenda mu Amerika, ayagala okugenda e Bungereza, ayagala okugenda wansi yonna naddala amawanga aga visa enzibu bajja kubanga bakuyamba. Ate ng'ekikulu bagamba nti ku visa kyebasinga okuyamba kukufunira paperwork agenda okuwolereza ng'ogenza mu interview. Kale n'ebirala bingi bagamba nti kakadde kamu n'ekitundu bakugobera ku visa kale banoonyeeko. Ate nga balina ne summer holiday egenda kubeera okuva nga August 3 paka nga September 3 nawe osobola nga teweewandiisa ate nobeera nga ate obeegattako. Kale tukyalina busy enateete busy. Yes sir. Kyembadde ngenze nkubuuza. Yes sir. Omwana yali wa myaka 5. Yali atandise okusoma? Yali atandise okusoma. Essomero yali asomera ko olijjukira? Yeah. Ani yasasula school fees? Ani yali asasula school fees mu kaseera we yali asomera? Anko wange yalinga asasula fees. Jjukira nze nali sinaba sinaba kweyimiriza obulungi. Yenna oba part? Yali asasula almost zonna. Okuleka school fees kiki wali ogatta ku mbuki wali oteeka mu mwana kyogamba nti maybe nze yalinga part yange asasula school fees wali osasula ki ekirala? Nze kennyini nze yali akwasaganya. Okitegeera nga nza actually nga nza afaayo taamu etandise genda wa uncle mulire mbikinga bimanyi jukira oli si mwana we akuyambako obuyambi. Okitegeera olina omwegayirira olina okola bwoti so ng'eno communicate gane wili nti kyekirala nti omwana yitaga kino bwekiti ne bwekiti. Okitegeera so wasasulanga school fees w'omwana kubanga uncle yamutola ninga asasula on your behalf? Yeah, on my behalf. Okay. Yeah. So omwana wagendera bagenda okujjawo relationship nga gwe oba mmwe musasula school fees? Yeah. Wasembadde okulaba ku mwana? Nasembye mulaba nakongaziize 3 emabega oba 3 oba 4 I think. Wa Era nga wabibira bifulumiraka mu katambi eyo wenyini awo mweke kifo omwana yabaddewo niwankubadde nti saafunye mu kisaago kunyumyamu naye nti kinaye just kumulengera bulengezi. Wasembadde okulaba ku maama w'omwana okuleka kwa awo nga tetunagenda ku incidence? Oleka awo maama w'omwana tusinga kwogera nga tetwerabye. Mwogera ku simu? That is nga akuyambye nagikwata. When was the last time yakuyamba n'akwata? Sisobola kujjukira lunaku but wayitawo ebbanga sosobola kujjukira nti lunaku bwe ruti. Mwali mwogera ku ki? Era bya destiny. Destiny. Emboozi gye tubeerako nga nze neegayirira okulaba ku mwana. Stand y'engeri?
nedda sometimes takwata naye oluusi nakwata kwegamba okulagira ddala okwongera okikkaatiriza nti tojja kukola ki tojja mulaba ekitegeera waba ali free ndowooza mu budde bwe nga tuddekaawo mu sofa ye eka mukwate nakwata nayongera okikkaatiriza tojja mulaba Destiny akumanyi amanyi bulungi nnyo akumanyi bulungi nnyo kakati kubigenda mu maaso olowooza kiki ekyatutuusa mu mbeera eno gye tulimu embeera eno ekyatuusa mu mbeera eno ndowooza sisuubira nti obuzibu bwava ku nze because nga bwe nkunyinyodde okuva emabega nga negayirira ndabe kulwani ku mwana owulira ensonga eyo then kwolwo olunaku lwennyininyini nfuna information waliwo ngamba nti jangu Winnie wali wano eno naani ne baby so nintryinga ngende nkole ki ndabe ku mwana kakale ate ndowooza ye yakitwala bubi nti ki njagala kumuggyako mwana okitegeera so kwe kutuuka waliwo emiggo bakuta emiggo waliwo poliisi biki so embeera kwe kusajjuka okuvulu taata wa Winnie akumanyi amanyi mirundi meka gy'ogenzeeyo n'oyogera naye ku nsonga zino nagendayo era mabegakaawo si mwaka guno siguli naye era standi ye yali emu standi ya Winnie oba yataata no yataata we yaŋŋamba Winnie mwogere nga mmwe tesobola mugamba ku kyamwana n'akola ki n'akitwala mmwe mwogere ebyammwe waanaakukkiriza ajja kukkiriza naye olaba ng'agaanye munnaaye mwogere naye nze sirina kyensobola mukyusaako omwaka oguwedde mu mboozi nga bwe tunyumya wano waliwo yabuuza Winnie ku byataata w'omwana interview wagiraba ezimu nziraba nyingi nnyo zaakola ezimu bazinsendingira yagikola ne Jackster nyinza okuba nagirabako ezimu bazinsendingira maama w'omwana wayogedde bw'ati mu January this year mu January mwaka guno ndowooza nyinza okuba nagiraba I think agenda okukola interview wali olina kyomukoze around this January mu January awo olina kyojjukira kiwali omukozeeko gwe kyoba omanya kubanga waki ekyo tukyogera nti saazo nti wali yeetaaga ku bino byonna ebigenda mu maaso tuyinza oba tetulina feedback tetusobola kufuna response ya Winnie Nwagi esingaku eri gye yatuwamu eri interview mu January awo January era ndowooza twali ku bya mwana wamukubirako namukubirako mu January naye ndowooza mumanyise ate simanyi lwaki because ayina namba yange nga wona abeera namba y'omuntu so olaba status y'omuntu status zange aziraba sometimes ogenda n'oteekayo bafriend wo abawala okitegeera kale awo lwa commenting ne ka emoji akanyiize okitegeera n'ogamba Winnie paka nakati akyakomenika ku gondizo status zo yes iraba na commenting sometimes nyingi irabya commenting si birungi awo birungi biri awo nti aki okitegeera ekisooka okoze ekimala we need to understand you nkoze ekimala era nkyakolera ddala ekimala akati wono noli mu kwonoona nedda siri mu kwonoona wano ndi mukiriyalinga linnya lyange kikyo oyagala okkiriyalinga leero mbadde ku sho ku makya nga twogera ku gundi eyo of course mbadde n'omuwala nga we need to choose sides side gyensaidinze nayo bizaali alagibwanga atali responsible taata era ensiwa ekiraba kyekyo kyegamba simanyi oba aweereddwa omukisa ogumala kati nkwina bye wakatugambako kiyinza oba tonnaweerwa mukisa gumala oba oweereddwa oyinza n'obba olimba waliwo emisango ebiri ogw'okwagala mukwano gwa Winnie ate nga nayo nsonga ekwatwako esobola okukumisa omwana n'ogw'okubeera irresponsible father ku byonna oyagala kiriyalinga linnya lyo ku ki nkutereezaamu katono ogambye ogwo gunsinga guŋŋaanyisa okulaba omwana omukazi asobola okusinziira ekyo n'akunyiigira no okunyiiga kiri fine naye ate tolinawo otandikira kuŋŋaana kulaba mwana oba mukyamu ekirala
nti ndabikanga taata atali wa buvunanyizibwa. Oli No ndabikanga abantu balowooza. Ekibuuzo oli n'akubuuza ekibuuzo naye nkunyonnyodde emabega nti newe nali nkyasoma nga nfaayo. Okiwulira? Nga nfaayo ne ngamba munnaye tukole bwe tuti ne bwe tuti. Okitegeera omwana agenda atandika kusoma awo nawona nga nfaayo. Okitegeera? So paka okuva actually Destiny we yazaalibwa Winnie we yafunye olubuto paka wanene nga kuli hiti ya musawo awo nanga nfaayo niwankubadde tetwalinga babiri but I used to care. Kikiraga nti olutata w'obuvunanyizibwa. Ate ekirala wembanga nina tamu gye nasasulira omwana oyo school fees kiba tekikola makulu kujja na receipt bank slips naye kiba kyetaagisa okusobola okwejjeerera. Soko uliye ne ngamba Destiny namusasulira tamu bweti ne bweti. Okitegeera kiri tebakinkakaako buli buvunanyizibwa bwange. Okitegeera ate nkikola out of love nti omwana ki muwange ate mwagala. So bw'aba agamba nti siweerangayo mwana school fees ekyo kikyamu amazima agamanyi kikyamu ddala si kituufu. So kuggwe akaseera ak'emyaka 5 kewalina omukisa gw'okubeera mu bulamu bwa Destiny wali taata kyonna kiwali osobola okukola wakikola. Yes. Mu kaseera wotaweereddwa bukisa kubeera taata biki byogezezzaako ne bigaana bugaanyi? Kyengezezaako kwe kutuukirira kwe accessinga omwana okuba nga nsobola omulaba anytime. Ne wataba anytime mama we ne wasetinga timetable kale n'agamba ojja kumulaba nga budde bwe buti ne bwe buti because omwana ye aneetaaga mu bulamu bwe. Okimanyi ekyo? Kuba gwe taata. Of course. Niwankubadde alina bye yeetaaga wali waali but era still asigala yeetaaga taata. Ekyo tosobola kijjawo. Olowooza bw'obanga wasobola obbeera taata olowooza tolina kuddayo solovinga ekizibu gye kyava ekyo kigezezzaako? Ekizibu kakati ekizibu okukisolovinga kyesimanyi nti oŋŋamba okwetonda olwakiri ekyabaawo oba oŋŋamba no okwetondako neetonda okujjako ogamba okusolovinga ekizibu according to nwaji oba maybe mukwano goba omanyi ebiseera ebisinga oyinza okuba gwe weetonze naye nga omala okwetonda ye Maureen Irene nga ye ali waggulu oba ontegeera nga maybe kyetaagisa ggwe na Irene kubanga munaye best friend w'omunange okutwalako omusajja nikiyinza okuba omukyala yali akwagala. Yes, yali anjagala. Olowooza okoze ekimala amusole olowooza emala okusobola okusangula ebiwundu maybe nwaji byayinza okuba yafuna ku betrayal gye mwamutuusaako. Akati bwebanga sole temala ki ekirala kye mba nina okukola? Mba nina kutta mwana gwe twazaala. Ekiyinza obutatuukayo. Mba nina oyagala oli Irene ajje yeetondere gundi. Olowooza tekyetaagisa? Tasobola. Lwaki? Kati ate oli tasobola. Ngera nga ogambye nti ye ali waggulu. Nona ali waggulu ezenkanankana tezikola ki? Kati ate wakati awo waliwo ggwe alina omwana gw'oyagala okulaba. Eri yafuuka mpala bombi oli tasobola kulaba Winnie tasobola kulaba oli. Okitegeera? N'oli naye tasobola kulaba oli. When was the last time mwali mukyogeddeko naye? Ekya relationship yammwe abasatu? Tetukyayogera nnyo kwa Irene. Yagamba erinnya tayagala kuddamu naddiwulira. No, anti Winnie yagamba erinnya tayagala kuddamu ddiwulira. Sigamba by the way Irene omuyimbi. Irene oli mulabe. Irene ngamba Irene the person. Naawe. Mwali mwasemba ddi okuni Irene mukwano gwa Winnie. Ebiseera ebisinga we tuba twogera ate ku mwana ono gwe twazaala. So biri twakkiriza nti byabaawo. Ekyabi byakolebwa ne bikolebwa. So kati ne bivaamu omwana era gwe tulina. So gwe tuba twogerako yali wala tali munene. So no ali UK agenda UK. Agenda UK. So we tuba twogedde era tuba twogera ku mwana. Abambuuza waali ali atya kino kiri kitya bwe kiti ne omwana gwamuyina? Ya mwana nzamuyina. Okay, so
kati kye tuliko mwana. I saw your post. Ng'otadde ekifaananyi kya Winnie n'omwana. Wakati olowooza mu kulwanira custody y'omwana oba mu kulaba ku mwana. Oze tutandise ku infringinga mu ddembe lye. Eryani ery'omwana. Omwana simulwanira nti njagala mujja wa mami. I know. Naye ndabanga batandise omu exposing ennyo. Simanyi yinza oba nze ndaba obubi. Omwana ensi emumanyi. Omwana ensi emumanyi. Destiny tewali atamanyi Destiny. Because bamumanyi on this side. Mami we yennyini yampostinga. Which is okay by the way. Kuba n'omwana naye ali okay with it. Niwankubadde ntanatuuka myaka gy'esayo naye mami wabanga ali okay nakyo. Omwana ensi emumanyi sigamba nti nalese ekifaananyi kipya. Ensi kyebadde temanyi. Nekiteekayo omwana Destiny bamumanyi. Ebifaananyi bye mami abiteeka ku mutimbagano. So it is okay. Yeah, it is okay. It is okay tekirina buzibu. Kuva lwe wavuddeyo n'ebino ebigenda mu maaso. Wafunyeeyo ku ssuubi, wafunyeeyo kutiisibwa, what is the feedback right now? Embeera right now wakati wange ne Winnie. Kuva watandise ovaayo. Embeera era si ennungi. Si ennungi. Wafunye anybody from her team oba yennyini? It is zero. Sinabafuna. Of course nagamba team ye yangamba nti ebyaffe ensonga za mmwe gwe ne I'm talking about the time omaze okujja mu mawulire kati. Ate tewanabaawo nkolagana ndala wakati wange na Winnie. Tannakubirako tewali yakkubiddeko. Okuva luli eri tetulangamu kwogera. Okuva ku ebyo byaliwo. Tetunaddamu kwogera. Busy kuva 2015. Omwana lwe bamutwala. 16, 17, 18, 19, 20. Mungu mwebiri. Tebamutwala 15. Bamutwala ddi? Bamutwalanga 13 waawo wewatyawo 2013. Okuva wali eri. I'm talking about the time bakukatingira ddala. Awo ndowooza yalinga 2016 around there. 2016. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 to 8 years. Watandise okuyimba mwaka gumwe emabega. Bwe nkola ekibalo kyange ne ngamba ne Biza anoonya waayitirawo abadde asobola okukireka. How can you defend yourself? Okay. Webale nnyo ekibuuzo ekyo kakati. Naawe oba olina okwebuuza nti nga ogambye natandika mwaka guwedde. Omwaka oguwedde Winnie teyaliwo. Yaliwo. Naye guno gutandika butandisi. Guno gutandika butandisi tuli mu April. Guli mu April. Naye ate sisuubira nti nsobola okukola ekintu ekifaanaganako ekityo ne nkozesa omwana wange nga gwe njagalirako fame tulaba nti basitegerekeka. Ekyo nakyo kirowoozo nga naffe bwe tulowooza nti omwana ayagala mukozesa kuyitawo. Ate omwana wange mba mukozesa lwaki mba mukozesa okuyitawo? Omwana ekisooka sigamba nti kipya waleese ekipya nti omwana nti yuno omwana wa Nwagi yuno omwana bw'ejja ensi emumanyi. Yes, kubana ye the biggest talk about mwana wa Nwagi era kibaddewo omwaka guno bwe yavaayo n'agamba nti omwana tajja kulaba ku mwana we takumanyi. Actually mu bigambo bya Nwagi yagamba nti omwana we takuyinaako wadde ne ka memory n'akamu tali kwetaaga. Ekyo ebyo si bituufu. Ebyo bigambo si bituufu. Si bituufu olw'ensonga kuba ogamba nti Destiny tamanyi. N'ogamba nti taata wa Destiny si wa buvunaanyizibwa. Ate nga gwe kennyini omwana omugambye nti yafa. Olaba nti oba weekontradictinga. Aba yeekontradictinga tasagamba nti nafa. Ate nti siri wa buvunaanyizibwa. Ate nti omwana tamanyi. Ebyo bisatu tebifaanagana. So byonna byonna aba ayogera ku coveringa kiri eri ate ne yeekuba endobo. Lwaki Nwagi yakukyawa nnyo? Yankyawa nnyo. Era bwe obusungu buvaawo wenkunyonyodde. Oba akyakwagala? Well, nakyo kisoboka naye love tolina kugitransforminga kugifuula ate bukyayi. Nga tuvudde mu bino ebya vibe kwesojja naki? Mugini olina mu time mubadde nga temuli wamu. Ebyo gambye alaba status zona biki?
walabyeyo ko some indicators ayinza obutavayo kwogera naawe naye olwera omuntu ayagala munetabula. Have you ever seen some indicators n'ogamba naye kano yasigalayo? Kakati ate awo mbanga amwogerera nti njogera omutima gwe kyegufiiringa. Tuli mu kunoonya buzibu. Ebiseera ebisinga omukazi bwa moving on eyo n'asanga essanyu. Kyolina okumanya nti omuntu oba wamwagala nnyo ate omukyawagana ate ebiseera ebisinga kukyawa nnyo. Mweyagala nnyo. Yanjagala nnyo ebyaddala nga simwinamu na kubuusabuusa. Yakwagala nnyo. Yanneesiga nnyo bambi ndowooza ate bambi ne mu disappointinga. Si bambi ne mu disappointinga ekitali kirungi. Sigamba nti kyenyumirira. What were your plans nga mukyala muli ba young couple? Plan biki bye mwali mugezaako ko? Plan yaffe yali nti male okusoma then tutandikira obulamu ye nga ajjukira wayaya wakola biki era nga omanyi just bayagala okubeera muyimbi kitegeeza gwe yali akuwadde na bwa manager. Ate awo kati yali tali mu byakuyimba. Ayata nabitandikako yadde. Ebyokuyimba gendo bitandika nga mutu teri ku Monster nga woni nga bwe nagambye. Okitegeera ku Monster studio ewa Ronnie. Then eyo gyatandikira okufuna ndowooza ideas z'okuyimba. Okitegeera. Ekitegeeza gwe wali naye. Yali tali mu byakuyimba. Ate yagenda nga sina kuyimba nti nikola nyimba zize just kubakinga bayimbi biki nakola ujinja au biki bityo kugamba kali nga muntu muli ali talented nenga oba kitegeera si kyaliko. Kale okyali kusema official yona gyosinzira okubanga atota tukibaza okubira nga atotwe gaseeko webale kubira nga ate oli naffe tulina business natete baby daddy wa Destiny muwala wa Winnie Nwaji emboze badde etambula mbadde mugiraba tuziganga tufune bizono ayongera okubeera nga atatusiigira ekifaananyi ku ngeri embeera gyetambula then tunoonye engeri gye tusobola okukisolovinga kikulu ekyo busy. Simanya, have you looked at the solution side? Solution side ndowooza nsobola gisabira wano mu kamera era nga nsaba mukyala Winnie nti bambi nti sagala kutwalako mwana wabaawo omuntu yenna yakuwadde information info nti njagala kutwala Destiny mukujjako ekyo si kituufu ate ekirala kati omwana omutwali wano mu Uganda okweka omwana era bajja mufuna okitegeera njagala sigale naawe naye nga at least nga nange nsobola okujja ne mulabako kyekyo era nga wenze nkusabanga emyaka egiyise emabega era still kyekimu kyensaba. Ebiseera bisinga mwakola video. Who recorded that video? Video ezo abantu abali bayitawo be babikwata olw'ensonga nti Winnie abantu bamumanyi. Tewaki staging up stagings kugenda kola asasage. Kakala ensasage balinga balina abavubuka bangi munda balina bali tane police. Kakati nze ndeeta ensasage awo mu kifo ekifaanaganako bwe kityo. Wakola ka video ne katambula nnyo. Anyway, mwakola ka video oba this incident je mwali yavamu ka video akatambula. So far esimu yange yali wane. So far akola interviews nga mmeka. Interview ndowooza nga ziringa that I think. Oli bwakulaba wano nakulaba Divoshi nakulaba ko Watindi nakulaba ku TV. Olowooza tayinza ku mistakinga kwayagala kukuba Nwaji. Oli wagamba nti kimala. Okay, kakati okukuba Nwaji nti mukubye mu ngeri oyagala kubaka Nwaji atunda Nwaji yatundira atunda character. Anti kali Nwaji muyimbi mulungi. Okitegeera era nange njagala ennyimba ze. Eziwuliriza? Nziwuliriza ate watuba muno butakanya ate kingana olimba lubanga lungi. Limba kiro losinga okwagala. Limba lwensinga okwagala kibulamu. Kibulamu baby, Exactly. Ebintu yonga biyuga yatagamba gwenno. Yastaka kayimba kayina bingi bikanzijukiza naye akayimba akubuuka wulira itizi mukyala alajanira omwami Nwaji akulajanira kokko awotowera betukobi. Kale it is like this we yafulumiza kayimba ako sijukira mwaka naye we yafulumiza kayimba ako kugamba twalinga aba ngawe game twalinga twogera twalinga abali bagenda nga enkolagane ekola ki
etereramu yakwera kibulamu aha so sigamba nti akayimba yali akayimbira nze naye just mu biseera by'akayimba it was a time nga connection ya muninga ngegendeddawo okitegeera ya kyobola nti nkagala nnyo kitegeeza you guys mwali muninga nga batandise okuddamu okunyumya enkolagana etandise okubeera ennungi etandise okuddamu okubeera ennungi ya tudde wali okukuba nwaji okukuba nwaji sobola kulwaki mba nkuba nwaji nsonga kyebe munkubisa muyimbi mulungi omuntu anakuba nwaji ate kati ate oba wa mutima mubi like musically lwaki n'emboozi emukuba nina olimba ate nze kenyini kugambya alina ennyimba nnungi sigambye kati ate awo bamukuba ngamba emboozi eno gyekoma okubeera mu mawulire singa abadde nti alina omusajja gwagenda okwanjula oba ekitegeera nti simanyi bali mulavu biki beatandise okwekuba ebifaananyi biki kati emboozi ebanga emukuba ate mu bufumbo bwe oba ekitegeera era emboozi terinawe mukubi siina nze intention yamukuba waliwo ko mu kaseera ekirowoozo ekyajjira nti omwana we yakuleetako mu kirowoozo nti omwana siwwo kakati ekisooka kansooke nkuzeeko emabega nkunnyonnyodde amazima ne gamba nti nze ne Irene oba ngambe twakola ensobi okitegeera nkunzijjayo kula ekifaananyi bennyininyini byaki ebituufu ebyaliwo kati ate ate wemba nkuba nwaji ate mba nsobola ekyogera ekyo n'aligambya twali ffenna nwaji n'akola obwenzi okitegeera nenkubulira mazima bbanga lyemwafuniramu butakkaanya tekibangawo singa era teyali wange yandibadde yakiŋŋamba dda engeri gye mulemeddeko gino n'emyaka yandibadde yakiŋŋamba dda naye nga tekibangawo nange era omwana simubuusabuusa ate naye olowooza tekyandibadde maybe kufuna maybe bakulu ne boogera naye maybe okuva ewammwe anko akyali mulamu anko gyali oba binafunayo abakulu ne boogerako naye anko takyasobola kwogera naye no Irene takyasobola kwogera ne anko kati yanti akati alabanga mazima waki tumulowooleza tukigezeeko yalabanga mazima wanvu ekyo kirowoozo nkugambye gwe ogezi okyogera kati gwe wofunidde ekirowoozo kati mu dakiika zino zetwogedde kati olwo abadde nga abiina ebirowoozo ebyo byonna emyaka gino gyonna olowooza tetukigezangako gwe kyoba olowoozako kyonna kyonna buli kimu twakigezaako bizi omwana oyo bamukuwa omusobola musobola singa bamuleeta mu bulamu bw'omusobola musobola bulungi nnyo baana basomera ku international schools baana basomera ku international schools balya expensively bambala expensively tasobola kunnema naye era saagala amuntu njagala just asigale naye anti kiyinza okuba nga okuggyako tekuyina njalo kyekugenda kukola kyebala bali mukukumumma yebandowooza yaabwe naye omwana ye asigala neetaaga so kyeweetaaga is access ku mwana kumuwa kyolina nga we yagaana obuyambi ebugane ate talina kyaneetagako ne kale obuyambi ne waba buganyi but at least nze ndaba ng'omwana ekitegeera singa omwana obadde omulina nga taata yenna yandibaddeko n'ekirooto kyeyandiyagaliza omwana we ekirooto yandibadde ayagaliza omwana we biki ebyo wanagambe nti singa nalina omukisa mu maanyi gange oba mu bunafu bwange omwana wange kino artist nandikimuwadde bingi nnyo of course nti ogamba ebintu byokugula nti byonna ngaomuzadde byeyandiyagadde oteeka mu mwana biyinza okuba material biyinza okuba moral anything kusupportinga talent ye cause ayagala nnyo music bambi omwana ayagala nnyo ebintu byokuyimba ebyo that is yali atandise okulaga nti ajja kwagala okubeera omuyimbi singamba nti anabeera muyimbi naye just anyumirwa music oyinza osanga nga amunyumirwa nga ye nga mukyukya tabeere muyimbi naye nga just so singa obadde omulina mu bulamu bwe wandibusupportinze ku music what else of course education kiri automatic omwana olina omusupportinga mu education ekyo education kyo kiri automatic kiri obvious then ne talent z'omwana nazo no supplementing nga omuzadde ebigambo ki byewandiyagadde ogamba nwaji ebyandibadde ebyaba biri singa obadde olina omukisa bimugamba kyemusaba kukendeeza ku busungu alina bungi ate
obutaggwawo alina obusungu bungi just nze musaba kukendeeza ku busungu kyekyo kendeeza ku busungu omanyi ebbanga lyetumaze ebbanga lyamaze mu industry muno they are not tebiriko proof naye atimbiddwako nti Nwaji asobola okubba omusajja era woba atimbiddwako teyeetaaga kumanya Bizzy oli wagamba nti kiyinza okuba gwe ensibuko kubanga otugambe Nwaji ate gwe yakwagala oba ontegeera bw'agamba nti oli bw'ajja n'agamba nti kiyinza okuba gwe ensibuko ya Nwaji okukyusa obwongo n'agamba nti abasajja mbwa ne bw'omwagala tasobola kukwagala oyinza okyegaana nsobola okyegaana erudda olw'ensonga nti ne bwe twayawukana emyaka egyo gyaddiriranga tetunatuuka ku bbanga lya musawo yalinga muntu mulamu yadeetingako wamanya wonna abadde nga adeetinga rasta wawo rasta bamwita Josh abantu abamu gwe badde bawayiriza nti taata w'omwana yamudeetingako era nga naye amanyi because he is my friend yamudeetingako naye Rasta is your friend from the past or from now? Rasta kuva ddanga kuva ndowooza nga mu myaka nga giijo 3 emabe se ndowooza ng'erinawo beetandika. That was after your relationship. Ate no yagenda okulaba Rasta nga avudde ewange nga ne watata wavuddeyo nga actually Rasta ndowooza yamulaba ndowooza nga afuuse atandise n'okuyimba. Okay. Which already yalina omwana. Kale so yatumaliza emboozi eno eri too much family. Olowooza interview na zina kyezikuyamba? Interview zisobola okunyamba. Zitya? Ekisooka nkirya erinnya lyange nga Bizzy Nateete. Nti abantu balekera okunjajinga. Gwe kennyini okimanyi ndi muyimbi. Tosobola kubeera mu public ng'abantu bakuloozaako birala. Singa tovudde tiwali yantegedde nti Bizzy Nateete ye mwana wa taata w'omwana wa Winnie Nwaji. No, okusinziira ku kali akatambi abantu ke bakwata. Abantu bategeera nti yensi. Ninga lesinze yakireeta mu bantu. Abantu ne bakitegeera. Kitegeeza singa akatambi tekafuluma. Sandivuddeyo nandisigadde ngezaako mpola. Okiwulira? Nengezangako mpola nganze ng'era nga mbadde nga nkola emabega. So yalakirira linnya lyo. Yakirira linnya lyange. Agenda kuyamba kukirira linnya lyo. Ekirala osanga walaba obubaka buneeno. Osanga neekuba mutima. Okitegeera? Kintu kiri simple. Osanga neekuba mutima munaye nanzikiriza nendaba ku mwana. Kuba kyenjagala. So buli mukisa gw'onaafuna okwogera ogenda gukozesa? Si buli mukisa. Naye nze njagala nkukakasa anyway. Singa newe tuba tuvudde kweno interview nansindikira ka message ku WhatsApp nangamba nti jangu tubimale outside the media tosobola kuddamu complete nga njogera ku Winnie tosobola kuddamu era njasigala nga akola music wange nga sogedde ku linnya lye. Kale bamuyita Bizzy Nateete. Tubadde naye unless ng'olina kiwanjagadde okugamba abantu abo nga sinnakuta. Abannayuganda akimbagamba bambi mekera okunjajinga story ebintu by'abaagalana tosangayo kikyo ate tomanya biki biri mabega olw'ensonga nti musobola okunvuma kino kiri ate nkeera ne mulaba ekifaananyi nga nine Winnie bizibu tosobola nga tuzzeewo nga ndina ekifaananyi n'omwana ate nga mubadde mujajinga ebigambo ne bibakalira ku mimwa so bannaye mulekera okunjajinga. Story yange mugiwulidde kituufu nakola ensobi naye ate nange ndi muntu embanga nakola ensobi kale yanyigira naye ate anzikirize ndabe ku mwana. Kale tugenda maliriza Bizzy naye nze endowooza yange ennyangu ffe omulimu gwaffe n'ensonga lwaki tulina obuntu obwo ne buno twagala mawulire. Ndowooza bw'okebera ku fitu ekitono nnyo TV ze Uganda zisoba mu 10 ago ajja kwagala okufuna emboozi. Anjukira buli mboozi gy'ekoma okutambula
buli muntu ayagala okufunayo ka perspective akaki akenjawulo. Tugenda tukokota tuva ku mboozi, we get personal. Tumaze tudda ku kiki bagamba nti yayokerezaayo. Eno ndowooza yange. Bw'owulira mu mutima mulinga byonna ebikwata ku mwana obyogedde. Nga wabyogedde ewange, wabyogedde ew'omulala n'obyogera n'ew'omulala. Yesu nyiwe. Bw'owulira nga otandise kati okuddamu bye wayogera ewange ne wayogera ewalala. Ekinaddako tujja tutandika kukubuuza kyalinga kitawe wabeeranga n'ennwagi. Otegeera. Ekinaavaamu nga batandika okukulonda ensobi. Endowooza yange nti kubanga naye yakyogerako and life moved on. Taata w'omwana ne tumusiiga ekifaananyi nti si waabuki. Naye tulina kiri kye twasemba okukola ki? Okulaba. Kyendowooza nti nno nkizaayo bw'owulira nga kati byonna ebikwatagana ku mwana byoyagala omwana biweddeyo. Kirikola ki? Maybe paka side eri bwenazza creating ekibuzo because kati saa zino answer ya obuvunanyizibwa oli wabuvunanyizibwa toli wabuvunanyizibwa ekoze eki eddiddwamu. Oba ontegeera. I understand as a man abakazi batusinga obungi struggle eyinza obutaba nnyangu yakugguka kubanga abakazi bangi bali eyo abasajja babalekedde abaana kati ye yeezira kwewuzi kuwulirayo omusajja alwanira mwana taagala kuwulira biddako era bw'otafa kubagenda kukuvuma kuba bakyakuvuma kubanga abakazi abasajja obuvunaanyizibwa butono nnyo. Omusajja asanga omwana gwe yazaala n'amubongako n'atambula n'agenda. So kati bo obusungu beegatta bwegasi. Naye ate naawe olina okufuba okulaba nga you do not lose focus. Byebyo nno naye nga neyanza. Nange neyanziza ssebo. Mwebale kubanga mutulabye mu show eno ey'olunaku olwaleero. Side B, the side yayo ndabanga agimanyi, but omukisa gunaabaawo. Of course we shall get it. But so far, you're busy natete for you. Muyimbi musobola omugobererako as well ne mulaba ne byakola side zeeyo. Neyanza. Naye neyanziza ssebo. Thank you so much. Mbere bulungi mwelaba.